gye bali Mukama munze temuli kumanya wadde okutegeera naye gwali munze Mukama nkozesa Katonda wange mpa okumanya n'okutegeera Mukama kyewatadde ku mutima gwange leka nkiwe eri abantu bo Mukama kibakolere Mukama sisaanira nga nze naye gwasaanidde okusinzibwa n'okutenderezebwa kubanga oli Katonda byonna nsabye napita mu linnya erya Mukama waffe Yesu ate ng'abadde era twekubireko mu ngalo kuba ffe tusoose okuza olunaku lw'abakyala ekyamazima guno omwezi kubeera oluli olunaku lw'abakyala lugenda kubeerawo ku lwakutaano naye ffe tutandise leero kitegeeza ffe abakisooseemu nga gavumenti tennaba tumwebaze kubanga atuwadde ekisa abakyala mbaaniriza n'abaami mbaaniriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu era mmanyi nga ffenna tugenda kugwanyulwamu omwami ng'omukyala omuleseeyo obubaka bumutuuseeko nti ekigambo kya leero kibadde kyaffe abakyala haleluya tugenda kusoma ku kigambo ekigamba nti obwetowaze mu maka. Okwetowaza kyeki? Okwetowaza kwe kukkakkana oba obuwombeefu eri omuntu eri abantu oba eri Katonda. Buli lwewekkakkana munda mu mutima gwo n'obuwombeefu olwobeera weetowaza haleluya. Kale abakyala tulina okubeera abawombeefu era abeetowaze mu maka gaffe bwe tuba ab'okuwangula haleluya. Ng'omukyala Katonda ayagala twetowaze mu buli mbeera oba birungi oba si birungi. Tolina kugamba nti nze leero zibuze sisobola kwetowaliza musajja oyo ataleseewo kyakulya. Katonda akitwagaza oba biri bulungi ku sayidi yo oba si birungi osigale nga weetowaza. Nga Mukama waffe Yesu bwe yeetowaza n'aswazibwa n'akubibwa emiggo n'anyoomebwa ku lulwo asobole okulokola ne yeetowaza atalina musango. Naawe omukyala kikwetaagisa okwetowaza okusobola okulokola amaka go n'ab'ennyumba yo haleluya haleluya. Ekyamazima abakyala oluusi tumanyi okuwaganyala ne tubeera b'amaanyi maka ekyo tekigenda galokola wabula kigayuzaamu naye Katonda ayagala tubeere beetowaze nga Mukama waffe we yeetowaza mpaka kuteekebwa ku musaalaba. Mukama naffe atwagaza tubeere abakyala abakakkamu ate abeetowaze. Ebintu bingi bitulemye okutuukiriza mu maka gaffe kubanga twetowazizza. Osanga omukyala ng'avudde wala mu butuufu n'omwami we naye olw'obutakkakkana obuteetowaza ne bimulemesa amaka ge g'ateganidde ebbanga ddene. Kati gwe omukyala nga tuli mu mwaka ogw'okusinza Katonda obwetowaze kye kimu ku bigenda okusinza Katonda kubanga ayagala abantu abakkakkamu. Togenda kusinza Katonda wano mu kanisa naye ng'ewaka oli muwagala. Okukkakkana obwetowaze mu mutima gwo bye bimu ku bigenda okukyusa emitima gyaffe kubanga Katonda akebera emitima. Ojja kubeera ng'osinza Mukama naawe owaddeyo saddaaka ey'okusinza naye nga Mukama akulaba omutima gwo tegwetowaza wadde n'akatono haleluya. Kati omukyala oyinza okubeera nga wano mu kyaki bannange oli mugonvu ng'oli mwetowaze tukulaba oli mulungi naye ng'ekiri ewakaawo ng'ovudde ku kanisa nga muliro kamulali aliyo haleluya. Abakyala omwami nga ali n'obeera mwetowaze n'okkakkana naye nga waavaawo basite ku maama mwekubireko mu ngalo. Omwami wabeerawo abaana n'obayisa bulungi bw'avaawo n'obasasuza byonna by'obakoledde ebirungi nga taata waabwe wali. Kati abakyala kitwetaagisa okwetowaza mu mbeera yonna oba birungi oba si birungi. Omukyala buli lwewotetowaza nakukkakkana waliwo by'oyinza okufiirwa mu bulamu bwo. Omukyala nga gwe amalala gakuyinze waliwo ebintu ebisobola okuva mu mikono gyo nga byali bibyo naye kubanga teweetowaza ne bikuviira. Tugenda kusomako omukyala ono ali mwesezeemu tubikule mu kitabo kya Eseza
ku 9. Tulaba omukyala ono nga yali mukyala wa Kabaka. Kabaka ng'akoze embaga nnene nnyo ayisa abagenyi be. Naye omukyala ono yalina abagereka mu lubiri. Tandikira ku lw'omwenda, sole empanvu netandikira wano. Ne Resty Kaddulubaale n'afumbira abakazi embaga mu nnyumba ya Kabaka. Eya Kabaka Akaswero. Awo ku lunaku olw'omusanvu, omwoyo gwa Kabaka bwe gwasanyuka